barakatuhu. Tubasaba abakulaba TV yaffe eno Daawa mutulabe, mutulaikinge, mutwongere, mutuwe amaanyi kubanga guno omulimu gwe tukola tusaba kubanga gubagasa, mutuyambe naffe mutuwe amaanyi, mutweyogereyo, mutwagale, musharinge nga bebikolebwa bulijjo inshallah kuba mubimanyi bulungi. Olwaleero alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mwebaza akyatuwadde amaanyi n'obulamu n'okuba tuli mu bantu asobola okuba nti tulina kitwogera ku ddiini yaffe y'obusiraamu mu ngeri y'okwejjukanya nga bulijjo, kubanga obusiraamu bwo butambula nakwejjukiza nakwejjukanya olw'okuba nti omuntu ng'omuntu ebiseera ebisinga yerabira mangu, ate tulina ebitawanya bingi. Mwejjukanya nobakujjukiza omuntu odda ku mulamwa n'otereera oluusi Allah n'akusaasira n'ogenda mu maaso n'eddiini yo ate n'emirimu emirala okusobola okugikolaki okugikola. Tusaasira abannaffe abafunye ebizibu bitali bimu kuba tulina abalwazizanga bulijjo, tulina abafiiriddwa, tulina abafunye ebirungi. Abafunye ebirungi Allah abanywereze, abafunye obuzibu obwekitiibwa abasawo abawemu obulungi, atusonyiwa ate atusaasire, abafiiriddwako bantu baffe Allah abasaasire abasonyiwe ebyabasobako. Nga bulijjo tuli ku mulamwa gwa bufumbo era namwe mukimanyi bulungi nti eno puroguramu eyaffe wano nganze hajjatati kadala mbeera ku bufumbo. Twatuna obufumbo kuba musingi mukulu nnyo okuyimirizaawo eddiini yaffe eno. Tugamba okuva mu bagabo nti Adamu ne Hawa Allah yali ensonga yabatandika obufumbo. Katutambula kubanga ensonga emirizzaawo ensi bufumbo, owulidde ensonga enti kwetambulira bufumbo. Obufumbo buba bulungi n'ensi erongooka, ensi obufumbo bwonooneka n'ensi ekola ki eyonooneka. Kyenyaga tutunuulire Allah mutonda Adamu alayhi salatu wassalaam yamutonda yekka. Kaakati n'amutonda nga ye yamutonda n'emikono gye bagamba yamutonda n'emikono gye n'amufuula Adamu n'amufuamu omukka, kakati oluvannyuma n'afuuka omuntu. Allah mu kutonda Adamu n'atonda Hawa, naye Hawa yamujja mu lubiriizi lwa Adamu. Kyenyagala olwaliro tutunuulire kumanyi nti obufumbo bukulu nga ensonga eno njagala olitunuulire nti kumanya nkulu nnyo wateeka okubaawo ekigendererwa mu nsonga eyo. Adamu ono Hawa okujja mu Adamu nti okukakasa nti gwe oli party and passion, oli kimu buli omu ku munne kugamba gwe Hawa ne Adamu gwe nze Hadija n'omwami wange omwami n'omukyala kimu kitundu omu ku munne, buli kitundu kya munne. Kubera Allah tugamba mu Qur'an surati yesoma bulijjo surati Rum nti akamu ku bubonero Allah subhanahu wa ta'ala yatonda omwami naki yabatonderamu abantu bemuwasa nga bajjamu mwe mwennyini nti Adamu Hawa bamujja mu Adamu ng'ekyagendererwa kugamba omu ku kitundu ku munne. Era ensonga zino Allah nateekawo obufumbo okusobola nti ekitundu ky'omwami ekijjula nga kirina mukyala. Bw'aba talina mukyala omwami taba mujjuvu, n'omukyala talina mwami naye taba mujjuvu. Ekyo bwe kiri. Allah atondawo obufumbo buno nga tulawo ibaada eno tutambulizeemu obulamu bwaffe kubanga omukyala ekyamutondesa kufumbirwa musajja. Omukyala ekyamutondesa kufumbira musajja, kumufumbirwa, kumuwasa. Era nga Allah amugyamu olubirizi tunala mugondera omala omufumbirwa olina okuba nti okola ki omugondera. Kakati betugeze tutuulira ebintu bino okwaga nti nga bwe twatuna topic yaffe eyaggwa twatugala nti tunywere mu bufumbo. Ngeri gye tunywera mu bufumbo, owulidde twagala omukyala obe n'embeera ng'omanyi nti oteeka okunywera mu bufumbo kubanga bwe bulamu bwo buteekwa okubeeramu. Allah bw'atyo yatuteekateeka omukyala yatondebwa kuba muka musajja. Ne twagala nti gwalina obufumbo bwo eyo value gitunulire nti kyolina kya bbeeyi. Allah subhanahu wa ta'ala kyatuteekerateekera natuteeka okuba nti otuba abafumbo okutambuza ensi n'okuyimirizaawo eddiini n'okuyimirizaawo abantu ab'enjawulo, ensi etambule nga abakyala tulina okufumbirwa abaami abo, tubagondere, tuzaale abaana, puroguramu y'ensi ekole ki etambule. Ne tugamba nti abakyala tunywere mu bufumbo kubanga kyekitiibwa kyaffe. Omukyala kyekitiibwa kyo okuba nti oli mukyala mufumbo. Omukyala ne bw'alisoma atya, n'agaggawala atya, n'awanvuwa, n'agejja, n'amyuka, n'addugala, taliba wa kitiibwa nga tali mu bufumbo.
era kigenda kubanga kimubulako nebanga nti afunibwa president era oluusi baga ti nemukyala wa kika kyanafuga atya omuntu nga talina mwami naye kati gwamwina kitwagadde tutunulire yanga kitunulira bulijjo tunulira omwami wono gwolina omanye nti omwami wange ono gwe nina kya bbeeyi kirungi era Allah akinjagaliza era gwe yakuwa omwami oyo muteeka okuba nti ojja kumusobola okwekuumira mu bufumbo twagezaako ebyomwala twalaba ku yaffe yayita tugezaako kulaga ensonga zituteekawo tulabe nti omuntu onywere tunule ku saidi yaffe ng'abakyala kuba obuzibu tufunye tugezaako nnyo okuba nti tutunulira nnyo saidi y'abaami bwenoleka saidi yo kibyoteeka ogwekedde okukola mu bufumbo bwo bwenoleka ebuvunaanyizibwa bwo nolingiza obwani obw'omwami ekivaamu ng'onyiiga omwami bimulemeredde ng'obifuula bibyo owulidde ng'obizimbibwa ku saidi yo ng'ate ggwe ebyo senga nawe bikola bulungi osanga n'omwami oyo teyandiremereddwa bibye kubanga gwe wenyini gweyimiriddeko okuteera kw'omwami oyo oba okulemererwa kwe ffe abakyala ffe tuyimiriddeko ensonga eyo senga tuba nga tukoze ebyaffe bituteeka okukola mu maka gaffe tugayimirizeewo tugafuula ag'essanyu n'omwami ageyagaliremu ekitwagala okutunuulira points nyingi twagadde tukyeyo nti nno omukyalo ono yandibadde biki byandibadde akulembeza okulaba nti afuula obufumbo obulamu obweyagaza obulamu bumuyagaliramu yenyini abweyagaliremu omwami abweyagaliremu n'abantu alala bakoleki babweyagaliremu asobole okunywereramu ekyo kyeyakolaki kyeyatandikawo kubanga fwe abakyala ffe ensonga emiriddeko okutabuka kw'obufumbo okutabamuka kwabo oba okutereera kwabo senga ffe tutereera ne tukola obuvunaanyizibwa bwaffe ne tukkiriza ebyo Allah byatuteekateekera okuba tubikola ku baami abo n'abaami abo bateeka okutereera okuggyako ng'omwami aliko kizibu kirala naye omukyala bw'osalawo nti ze bisimilla kantereere kangobeere amateeka ga Allah omwami ono kamutwale nti nno Katonda yamuntondera mufumbirwe era nkole ebintu ekumukolako seesa gimala nga tebimenya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala twagala tutunulire nti mbutuufu kiki twandikulembeza okuba nti amaka gaffe gatereera ntende omuntu olina amaka go ng'otebenkedde ng'oteredde ntende ng'oli mutebenkevu mugo era nga amaka go gakola ki ogaagala first of all twagala tumanye nti byonna bituteeka okukulembeza amaka gano nga bwe gambye nisooka ogimanye nti ibaada Allah gyakukola ki gyakuteekerateekera wenyini weebaze Katonda omukisa gwo gwokola ki bw'olina kubanga buno obufumbo okumanya nga bukulu omuntu bw'aba tabulina era abunoonya abasajja banoonya abakyala n'abakyala banoonya abasajja abamu ne banoonya mu ngeri etali ntuufu ate ng'engeri eyo ojja kufunamu obusaanyi bwa Allah subhanahu wa ta'ala ate nga Allah yatuteekera engeri entuufu gy'obufunamu kubanga bo mubutonde ekiseera kituuka nga buli omu yeetaaga munne ng'omwami yeetaaga okuba n'omukyala nga n'omukyala yeetaaga okuba naki n'omwami kitusobola kubuusa maaso nti eyo nsonga nkulu nnyo kati gweoba Allah akusaasidde n'ofuna omwami oyo gwe yafuna Allah gwe yakuwa naawe asuubira okufuna nammwe abawala abasuubira okufuna abaami mumanye nti kino kyemugenda okukola ibaada eteeka okubaamu ensonga nnyingi nnyo ez'okuba nti tukuuma ensonga eyo ebe nga weeri fumba waffe nga weebuli tubwekuumiremu tububeeremu tubwangaliremu Allah aba asaasidde tubufiiremu tusobole okuba nga tugenda mu jjana ensonga enkulu twagala tutunule mu bufumbo bwaffe twagala tutunulire nti kyoba okulembeza mu maka go tandika okuba nti obufumbo obutambuza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga gwe ne Katonda wo wagulawo enkolagana wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala mu ibaada eno gy'ogenda okuba nti okola ki okola kubanga bwegulawo enkolagana ne Katonda wo tekiyinza kukaluubiriza buli kimu kikola ki kikwanguyira Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa okuba nti bano abantu bagonda gye tuli naffe tunaaba abagonvu gye bali bajja tugondera nabo gye bali naye bwegulawo enkolagana ne Allah subhanahu wa ta'ala kino kyogenda okukola kuba bulijjo batusomesa ebisomesa bibiri eddwa zemusomesa nga mugenda mutuusa mu bufumbo nga mutuusa awaka nga temunnakubeera mwenna omwami akusabirako eddwa nawe n'omusabira ne muweesaganya amata ebyo byonna puroguramu zitambula neziba nti ezo zonna mbeera yakuyimirizawo obufumbo netuba nti obufumbo omwami ajja n'akunona ewammwe n'akusasula amahale n'akuba nti akutawaanidde okutuuka okuba nti akugjamu mujja okukola ki kati otuuse mu sisitimu mbi oba gwe yakatandika oba gwe yabutandika edda kuba katuli mu bantu bonna abali wakati wa bonna abafumbirwa edda abalusuubira okunoba abasuubira oga nti abasuubira okufumbirwa ababutuddemu aga nti nze nja kunywera twagala tulete obufumbo obwo gubadde obutambuza otya gwe wakati wo
ne Katondawo olina enkolagana nga bw'oba n'ensonga ojja gimugamba nga bw'ona gimugamba ojja kunywera era ojja gguma era ojja kulinda ojjaga nti gwe nkwasiza ensonga zange ajja kummalira. Sooka bwe tunemulabe nti gwe wennyini enkolagana ne Allah mu bufumbo bweeri kubanga abantu balina enkolagana nnyingi mu bufumbo bwabwe ez'enjawulo. Oluusi era tugenda okuzinoonyereza bakola ebitasaana bingi bagenze mu shiriki kuyimirizawo bufumbo naye ng'ate senga oze mu saidi ono nti ani yateekawo obufumbo buno nti yali Allah subhanahu wa ta'ala nti yali ayagala nkole ki mu bufumbo tiyagala obeera n'omwami wo kubera n'omwami wange mulimu ki mulimu ebintu bingi ng'erimu ku byo Allah subhanahu atugamba mu surati Rum nti no yatutonda litaskunu ilaiha buli omu atebenkeerera ani eri munne n'ateeka wakati bammwe mawadda wa rahma okwagalana n'okusaasigana. Ebintu ebyo obutunuulidde nti mu butuufu omwami wange ntebenkedde gy'ali naye atebenkedde gye ndi Katonda sikyayagala so n'oyo ekiraba nti abwembanga sinatebenkera waita natebenkera biki bye tuba tukola ebinatebenkeza buli omu atebenkeera eri munne. Olidde byetugala tusalira amagezi mu bufumbo buno gwe bw'olimu kubanga bwe yawingiridde oyinza okubanga nawe obulimu naye ng'oli ku bibyo otawana kino kikutawanya kiri kikutawanya odde eno obufumbo oyagala buyimizawo mu ngeri nga bw'okola ki nga bw'oyagala tugulewo system y'okuba nti obufumbo bwaffe tubuyimirizaawo oba tubutambuza mu ngeri entuufu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasomesa era mu Allah gyakola ki gyatuba nga tukola ki gyatulagira netugamba nti nga tugana bembaga nti omukyala atondebwa kuba mugonvu eri omwami we. Kati mu byokola sooka otunuulire oli mugonvu eri omwami we otunuulire nga bwe mugonvu mu ngeri ki. Hadiisi ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba omukyala obusiraamu obufumbo kitundu kya ddiini kitundu half of the religion kitundu ku ddiini nti naye omuntu amaze okufumba obufumbo akozesa ekitundu esigadde atuukiza ebigendo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati nga omukyala ogwate bwetunuulira n'otunako wakati wo n'ebbaawo omusajja wono bw'omufuna omwami we yakuwasa oli mugonvu gy'ali amateeka gakulagira naddala gasagaba nga tegamenya bya Allah subhanahu wa ta'ala omugondere mu bintu nga ki ng'okumuwulira nga gambye ng'okubeerawo ng'akwetaaga ng'okuba nti totambula nga tategedde gy'olaze nga ebintu byo mu bufumbo nga byemutambuza gwe byomanyi nti nze ebikolagana wange ne mwami wange ndi mugonvu gy'ali simujeerera simukaluubiriza si okujjako nga yakalubiriza nga yasazeewo okukaluba naye nga gwe w'oli oli mumwalirivu nti nedda omwami ono kinkeera kyosobera Allah subhanahu wa ta'ala nkola kyensobola kyonna era mugondera mu ngeri emu oba ki oba endala. Bw'omala okumugondera okakasa nti omwami oyo mukwano gwo mulina enkolagana wakati wo naye nga tesi mukwano gwo ng'ogate naakola ki negeza kulaba nti omwami wo mukwano gwo nti bantu bonna bandibadde babeera bakwano gwo mu bitonde ng'oggyeko bazadde bo omwami we yandibadde best friend wo yabukuba nti mukwano gwo akoze eki asookerwako so omanya nti ono omwami mukwano gwange asookerwako mu bakwano bonna oluvannyuma mu mikwano gino kubanga omuntu kyaseeko abakadde be baawula kuba omukwano gw'omwami no n'abakadde byanjawulo naye mugina emikwano kubanga omwami tumalira mu mikwano gyaffe yaseeko okuba mukwano gwakola ki asingako mu kumugondera mukwano gwo ng'ojja kumulumirirwa ojja kumutegeera ojja kumanya nti kino kijja kusoboka waba nawo n'ensonga ojja kuba awuliriza nti mukwano gwange this time around kintu kikoze eki tekisomose mukwano gwange kino tajja kikola ki tajja kisobola lwaki twagala twabe mukwano gwo kubeera Allah naye yakitugamba mu Quran yateeka wajaala bainakum mawaddatan wa rahma n'ateeka wakati wammwe okwagala n'okukola ki n'okusaasirigana. Kakati omwami omufule mukwano gwo ali awo permanent atajja kuvaawo ng'oliro omanyi nti ono mukwano gwange asobola okusobya asobola okunyiiza asobola okumusanyusa nange nsobola okusobya nange nsobola okumunyiiza nensobola okukola ebintu byonna naye nga ekyeteerwamu byonna nja kumugumiikiriza nja kumusonyiwa nja kumubeererawo nja kwerekereza ku lulwe tusobole okuba nga tutambula mu ngeri ki oba endala. Netugamba nti tulagajjalira bintu bikuli kumpi ng'ate oliwanuuza ebiri okubikuli ewala omwami wako oli kumpi nnyo naye ate omulagajjalira niwanuuza ebyewala mbeera ku masimu ne mudde eno omuntu akuli wano wandibadde owa time ye nalibadde nga nti abafumbo ffemu omwami n'omukyala singa tutuuka mu maka gaffe ekigambo simu twandibadde tukyesonyiwa kubanga simu ekireba ya ssaawa ki okomyewo waka
omwami okomyewo n'omukyala munna muli wakaabwe kuba kati emirimu gyakyuka mwenna mukola mukyali muvaano bwe munaagenda ku mulimu gwe ne musinkana nga mukomyewo naye mulaga ddayiro ebibali okumpi mwenna saidi zombi omwami naki n'omukyala omwami nadda ku simu n'omukyala nadda ku simu bwe bava ku simu badda ku tv ne babeera awo obulamu ng'obufumbo buli awo tebutegeerekeka naye bw'omanya nti ono mukwano gwange akomyewo kamwe tayimu y'embere naye tulime ku mboozi ezitegeerekeka twogere ku kino nakiri twogere ku baana baffe twogere ku ddiini yaffe olidde kuba ebigambo by'eddiini bikulu musaleko mwenna ne mukwano gwo asome akakomyewo ku magharibi musale jama omwami akusaaze banga omuziki teguli wala okujjako bwe teguli kumpi akusaaze bwe guli kumpi yagenda asale swala ze mu muzikiti sunna musale nga muki kubanga omwami swala yesinga okuba ennungi eyo gyasalidde muki muzikiti ng'agisalira muki mu jama nogezaako nnyo ogamba nti nno omwami wange ono bwakomyoka mu obudde bwe olwokuba nti enkwatagana eno mugiteekewo ngeri permanent nga si akaseera katono ng'oli agamba alinga yajja ogezaako nono alinga agezaako munne mufumbo sirya buli omu gezaako munne buli omu kubeerawo ku ekyo kiba kizzeewo kubanga ozze Allah bagasse mutandise obulamu obuti obwammwe ababiri kubambadde temwemanyi mwakulamu environment za njawulo mu bintu bya njawulo kyekiseera buli omu atandika okuyingiza mu environment ye omwami ayingize mukyala mu bye nono amuyingize mubikwasaganye olidde so sigamba nti kugezaako kangizeeko ndabe ate bye binaagaana ate olagibwa kubanga ebyo byonna bikwewuunyisa ne bwagamba tulaga mufumbo ogende era tojja kubeera nga tojja kubeera ogaa nti anze mmaze paka lwendifa nga nkimaze nedda ejja genda okulukaga era ng'onoonya omuntu anaakola ki anaabeera naawe olwokuba nti bwe butonde Allah nga byateekateeka kyetuva tugamba nti kino ky'olina ky'okutta Allah kyakuwadde kikwate nampula na bwegendereza onywere osiime olinde challenges ezinajja zonna kuba challenges zijjase kukwera mu bulamu bwaffe kubanga buno bufumbo bwa myaka paka kufa bajjajjaffe babufiiramu abaana kati bababe baafe bakyabulimu kakati omanye nti buno bubosisya nnaku bbiri tikyagezaako bugeza kyekintu kyegaa nti nedda olina okulinda ebijja buli nnaku birina okukyukakyuka leero bizze bulungi alhamdulillah ekya bizze bubi alhamdulillah kubanga embeera yonna Allah bwati bwagiteekateeka terina kuba bulungi forever terina kuba mbi forever nti bunaku ejja kuba mbi na bunaku ejja kuba nnungi so gwe omuntu ategeera omukyala amanye nti nze najja kufumbira wano nja kubeerawo nzaalewo abaana mbeerewo ng'omwami ono ye mukwano gwange Allah gwe yakola ki gwe yampa gwe mukisa kuba mufumbo twaga mukisa waliwo abatabalina omunaakula myaka 5 nga tafumbirwangako olidde kati ate gwafunye omukisa agulina ate gwe togayalira gunyweze tekamu okwagala Katonda otagala omuntu ono Katonda gwe yakuwa mwagalire Lillahi subhanahu wa ta'ala kuba byonna ebigaana kuba empisa ziyinza okugaana ng'omwami empisa zakoze eki zaagaanye nga olusi ne mugana okukwatagana mu bintu ebimu naye kati salawo nti nze bisimira asazeewo nokulwa Allah gwe wamumpa kamwagale ku lulwo omusajja ono nyamwagala Lillahi subhanahu wa ta'ala njamugumikiza Lillahi subhanahu wa ta'ala nja kuba Lillahi subhanahu wa ta'ala ojja kufuna empeera ojja kufuna n'okugakana n'okuba nti omuntu ono otegeera nti newankubadde nti alina ebizibu ng'omuntu naye nasaba ku lwa Katonda nja kubeera naye nja mugumiikiriza nja kuba nti nkola ki nja kuba nti mbeera naye kubanga namwagala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala eyaba nti yangatta naye kubanga kabonero ka Allah kuba nti Allah akugatta n'oyo omuntu gwokola ki gw'oli naye tetuli perfect fonna nti olina 10 byonna abirina n'olina 10 byonna abirina naye bye tulinako ebyo ebitono bye tuba tukola ki bye tuba tugumiikiriza nabyo kubanga bwe tunula generally ensonga zino ogenda n'otula n'oga nti abantu abalagadde bonna obulungi n'obubi buki obusinga obunene obekulanga saidi y'obulungi ennene nga saidi y'obuzibu bye bituwako nga ntono naye ffe tukuza nnyo ebibi ensobi z'omuntu n'ozikuza nnyo lwakuvumye n'okuza nnyo wawa ebiganye n'okikuza nnyo notatunda nti naye mutuufu nedda juzi twali tulina kino twali tulina essanyu bwe riti twasobola okubawo ne bwe tuti twazaddeyo n'omwana twaguzeyo ne ka TV ebyo n'otabitunuulira naye ensobi bwejja tugizimbya nnyo tukomyewo Allah subhanahu wa ta'ala tumanyi nti bano bantu nga ffe ffenna tuli bantu buli omu amanye munne buli omu alina obuzibu bw'alina ng'omuntu naye tuyige buli omu okuyiga obuzibu bwa munne tugumiikirize bwe banga tebumenya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala byonna omuntu alina ebizibu noonyamu kino tekimenya amateeka ga Katonda bwe kiba kimenya amateeka ga Katonda ate abo biba birala abo biba biki birala naye mufumbo buno tunyonyemu ebinatunyuza ku bannaffe nga ffe ffennyini ekyo tubyezimbirawo omukyala gaye mukyala gwe ensonga yonnene gwena okusimba amakaago n'ogateekamu essanyu n'ogateekamu okwagala n'ogateekamu eddembe n'ogateekamu buli kyoyagadde
tebize tebikumenya kumanya nti sijja kumenyeka lwa buno busongasonga kubanga Allah yantonda yampa omuntu ono ew'amaanyi era gwe neesigamidde bwenja okukolerako buli nsonga yenkolagana ndi gye nagambye nti mu bufumbo obwo teekawo enkolaganayo ne Allah subhanahu wa taala ebenga kwotambulira ng'ekiseera kyonna Allah omukoowola ku nsonga eziba ziguddewo era nga akudduukirira bwe tugamba nti nno okikola Allah subhanahu wa taala tulina aya eno gye benyusomanga nti Allah atwagala nnyo singa tugikozesa Allah tugamba mu surat al-Bakara aya ya 15 ndowooza 5 Abdullahi min shaitani rajim naga nti fa'adhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfuruni munzijukire nnyo nange njabajjukira munjukira nnyo nange njabajjukira nti jjukira nnyo Allah mu nsonga z'obufumbo bwo nti buli nsonga yonna gy'olina gikwase Allah subhanahu wa taala ogimukwase ng'omujjukira ng'omukoowoola ng'osabira kweyo ensonga ebeeguddewo omukyalo omusiraamu takutukana kusabira ssaawa yonna buli nsonga yonna ebeeze tusooka gikwasa Allah subhanahu wa taala then Allah n'atuteekateeka n'atunyweza mujjukire Allah atugambye nti nno fadhkuruni adhkurukum munzijukire nange mbajjukire mu mbeera zo zonna ez'obulamu obwo beera nga wayingiza mu Allah subhanahu wa taala mu nkolagana ne Katonda bulookalagana ne Katonda mu bulamu obwo mu mbeera zo mu ssanyu lyo mu bizibu byo kubanga tugamba nti kano okolagana n'ebizibu byo kale mu ssanyu kuba ne mu ssanyu mulimu okola ki naye natugamba nti nno wala takfuruni temunkafuwalira temunjeemera tujemera Katonda mu bintu ebitono by'obufumbo n'ojemera Allah subhanahu wa ta'ala nduka mu bufumbo bw'ojemedde Katonda bufumbo ibada bw'ogivaamu obanga akoze eky'obujeemu oba kubanga obuzibu bw'obufumbo nti ebizibu by'otuuseeko nti okugumikiza kwandibadde ebizibu byogera okufuna ng'obudde mu bufumbo birere nnyo obufumbo okusinga okugumikiza kwandigumikiriza so negamba nti oba osazeewo noga nti ngenda kuba mufumbo omwami wo mutegeere omanyi nti ono omwami wange y'oyo bw'atyo bw'afaanana yoyo mukama Allah bwe yakola ki bwe yampa bismillah osome bismillah otandika okutambuza ensonga yo kati mwaba balina beebo era tugamba nti waliwo asinga oyo gw'olina kuba buli omwami olina naye alina ensonga ze owulidde kati nywera ku oyo gw'olina olongoose oyo gw'olongoose embeera zo gw'olongoose Allah byakwagaza gw'okole Katonda byayagala osonyiwe osaasire amaaso bwebimu obikuusa amaaso gaye nti obusiraamu kankole ki kamuleke kubanga teri atuukiridde bannange era ojja mbuno obufumbo bwa Musa kubanga teyaguza ennyama ogenze woli nga talimanyina kubimanya ngati omukazi weeyiiye kati abasajja bafuna sitini yoga nti kola ki weeyiyiza wano mu maka ge lwaleese olukumi lwoba weeyiyizaako bisimilira osabe kano ya Allah n'omusiraamu lwakoze eki lwaleese yakugabira kuba gy'oli ngabirira abaana bange ne famire yange Allah ajja kugabirira kubanga betugenda nti omukowola mu nsonga zonna Allah ajja kujjukira w'omugambira Katonda naye kuba ye olw'omukowola ng'obadde omufuna mukwano gwo ensonga yonna eggwerawo omwami ogera okulanga alufunye riziki naye nga kuwola kwa mukyali Allah subhanahu wa taala nokulanga yagenze talina Allah amuwadde nga gwe afuuse ensonga wano awaka wamukowodde ya Allah mukwano gwange afudde wano talina suubi gy'alaga naye gwe gy'alaga gy'oli mukwano we gy'alaga gy'oli mutaasire mugulirewo muwatuliise atulabirire Allah atulabirire ng'omanyi bw'onoyisa naye tulabire senga ekiseera ky'omala nga kyosabira mukwano we byagenda okukola abijja mu halaali nga si bya haramu kubanga saagala ate wagule mwami wo ng'omanyi nti akola haramu lwakuba tuyagala kuwa ebingi noyagala omuwagire mu haramu nedda nekishuwa nti omwami wo omusabira Allah amuwe ebigenda okulya nga birungi ate abibawe ate obe mumativu kubanga ekituleetedde obuli butamatira nolowooza nti olina kufuna bisingako ebyo byokoze eki byofunye amatira nayo byofunye era Allah n'omwebaza ajja kuwa buli kimu kubera Allah ayeeto eddako kwanti otekayo kulagana ne Katonda Allah tugamba shaitani rajim nti ya ayuha alladhina amanu abange mwe bakkiriza Katonda gwokkiriza Katonda nokiriza nti ono omwami Allah gwe yampa mukkiriza Allah yamukola ki yamumpa ffe eddagala lyaffe abasiraamu tono nnyo ate nga liri kumpi awo era oga nti tetuloga kugenda mu masabo ffe Allah atuwa eddagala n'alimalayo natugamba shaitani nti ya ayuha alladhina amanu bw'asaba okukkiriza Katonda istayiinu bisabri wassala gwe waawe ensonga zonna weekuumire kumugumiikiriza na kusaala mukowola Katonda mukumwebaza mukumuyita osobola okubufumba okumunywereramu nti ya Allah wano wampa wenjagala ntuule nzaalewo abaana yensi yagala onsitule webigaba bya Allah yakola ki yabigaba
Allah ajja kusuja buli kimu akuwe buli kimu naye istainu bisabri wassalah mazima Allah mwikiriza nga okosa wenywereze istainu bisabri nkumwikiriza wassalah nakolaki nakusala inna Allaha ma'asabin mazima Allah ali wamunashi n'abagumikiriza so bw'oba okola ensonga yo biteekemu obugumikiriza teekamu okusala afunayo bufunyi wuzu wali mangi fe okumanya nga Allah atuwa eddagala lyaffe wuzu nakusala nakusabira musiramu nge Allah musala mwami ogwampa bamusa abani amanya go gamanyi mugambe omukole mu duwazo ya Allah wuyo musasire bambi kwa itafuna budde bwesabya baba yeralikirira ensonga zazisaba ali kuwasi wasi omukazi wange nali yaki abana bayiba nali yaki musajja atali ate naye bweralikirira teke tomufudde ganti omusiramu ono kanaye kambere pato kimu ku nsonga zokuba nti musabira Allah subhanahu wa ta'ala amusasire amukulembere amwanguyize gyalaga omukyala banga asabira omwami afana emikisa awaka n'agenda ogenda okulanga zeneki n'ebintu wekyolina okukola nti bamusiimu kyekyo Allah kyabawadde obe musiimu webaze Katonda n'omwami w'omukwano gw'omukoleki omwebaze kubanga struggles bayitamu bambi situbeerayo kyokolaba nti bwe twadduka tuve mu mayumba tugenda tunoonye ssente struggles tuyitamu naffe nnene sometimes oba kakati abamu bakakkana mu kuleega abasajja sente vibes bakola ki naye gwe akyalina omukisa nga omwami akyasobola okuleeta kyakutudde nga kikusanze waka nga tumaze kukulajjana tumaze kugenda mu kibuga webaze Katonda kuba nagwo mukisa okubaza Allah subhanahu wa ta'ala kubanga gufunye omukisa munene nnyo ffe mulimu gwaffe Allah gwe yatuwa omunene gwakuza abaana kubeera maka gwa bbeeyi nnyo okusinga byonna ebisigadde bagenda muli nnyo nnyonyi mu lwasi kyabbeeyi ekyo ekya layisi makaago mwami wo baana bo kyekyebeeyi oli layisi w'ennyonyi temuli makulu kubanga era ojjako mawere okomera at the end of the era ogenda kudda waka mu nnyumba osange engeri ebyatatere tebiteredde ebyaganyira nga bikoze eki nga biganye so twagala ki mu kino twagala omukyala amaka gaffe okusooka tugakwase Allah subhanahu wa ta'ala omukyala okkirize nti omwami gwe nafumirwa Allah gwe yampa bw'otamukkiriza nti gwe yakuwa ejja kutambula ng'obunansi kubanga teri atuukiridde baba batunda Allah byakola ki yatuwa abantu bonna balina ebizibu byabwe amayumba ge mulaba aga amanene ge mwegomba galimu nago ebinene byago nagana abantu nogamira ebitono byago Allah byakola ki byateekateeka kiba kirijja oli gwe omukyala okukuma amakaago nogafuna nti kana amaka gange yeteeka okuba nga l'essanyu lyange eddembe lyange ligadde soba genkanawo obunene oba muzigo gwo alhamdulillah gwebaze gwakyakuwadde naye nga ebinene Allah ajja bikola ki ajja bikuwa bw'onoba ogumikiriza n'omusaba n'ogezaako okuba nti nno okola ebyakola ki twagatunulira nti mubutuufu bwe tuba tulina ensonga etugatira abantu tuzigweremu kubanga njagala mubutunda omwami wo tunula byatulula nti bya bbeeyi gyali nawe biwe ebbeeyi nawe biwe ekitiibwa byayagala nga kasaiba nga byebyo katugambe mwami alina bakadde be ekyo nkyogera bulijjo kuba tutabanja nnyo n'abaana abawala ne bakadde bababbaabwe aveero ng'asibye kuli ng'onkadde mama wa bbaawe amufudde ekizibu nga talina kyeyali amukoze masikini natandika omwana nga talina kyakoze eki kyamukoze njagala omukyala nga yaga okusimba bbaawe omuyambe ku ebyo byatwala nga bikulu mu bulamu bwe muyambeko okuba nti abikuuma nga bikulu omuyambeko okuba nti omuyambako baba maama we omwagalire omwagalireko bambi baba taata we omwagalireko bambi ogezeeko kulaba nti famire zonna zikolaki zibalansinga naye ojja kukola kyekimu ku saidi yo najja kukola kimu kubanga bo bambi ebisa ebisinga bakola ebyo byennyini batufiira ku bazadde baffe ne balwana ne batafa ku beewaabwe nedda omwami nga tanakuwa nnyoko asooka wennyina asooka maama we sukaali amutwala olugoye olw'okwambala olidde nawe oyingireyo nawuga nti anaasuukibwa be kubanga bambi baba bamwetaaga era kubanga era gwewaabwe era ajja bbawa olidde kuba temulaba bulijjo era basooka beewammwe naye muha mukisa saidi ya maama we agikoleko anoonye naye jja naye bambi agikole ki naye omuyambeko gikola kuba omukyala nabi salama omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga omukyala omulungi oyambako bba okutuukiriza eddiini ye kuba kino kimu kya ddiini okuba nti omwami agomera nnyo maama we amwagala amulabirira so byatwala nga byamaanyi mu bulamu bwe bimuyambeko olabe nti akola ki nti abituukiriza muyambe kusolaza nga muswala bulungi olabe wagayedde gweveeyo bulagayala ku bazadde be nti nedda maama amukubirako ku simu wakola kiko ebyo bigaa nti gyemisingi zozimba mu maka nga ojja gabeeramu kubanga okutaddewo enkolagana wakati w'abazadde babbaawo ne famire yaabwe bajja kwagala tebajja kuleetako mpalana nga wabawula ku baana baabwe omwana waabwe takyagendayo baganda be tebakyalinnya waka nga gwe wafuuka ensonga oze mu famire alina ofuuka ekizibu nedda mu famire njaga ofuuke blessing ofuuke mukisa
nga babadde alina byakulanga tebisaana mu famire ate gwe bimuluga nti nedda ekyo mwattu mwana wo toyisa mwanya ku bwotyo bwalina byetaaga bikole kimu oba okiyina ulidde bw'ofuka ensonga obwe maka go ng'ozze okuzimbagana omusingi gw'amaka gugenda okubeera kubanga ebiseera tugenda tutunuulira ng'abakyala abaludde mu maka gano abaludde mu maka gaffe basukka bananyini waka oluusi abaami bafa ettaka yalimanyi ebibanja yabirina ensonga zonna ziretolera ku ye gwe beebuuzaako ebyali olwokuba nti yazimba omusingi gw'amaka ge n'agubeeramu n'olwekyo naawe njagala gwatudde atunatulaba ku Dawa TV mukyala munnange gwali mu bufumbo bwo teekayo enkolagana n'abantu babbaawo mbungeesika okuba ennungi wajja kwekwasa nti nabo bampisa bine nti entandikwa ebadde mbi kati gwe kakkana kubanga gwe wajja mu famire yaabwe n'obayingiramu gwe tewaliimu wajja mu buzi ate buze n'ofuuka ekizibu lwaki ofuuka ekizibu nga nawe na famire yo wote weyagala eyabalo bweri weyagala neyeekole ki ebeere nga tokyagala nga si kirungi nongoosa nolidde emisingi gye tugamba gy'osimba wakati kubanga olinamu abaana mweno famire bano abaana bozadde bakika kino kyokoze eki kyobazaddemu si babo nga gwe nti abaana bange bange nabbange tuli babiri temuli babiri omwami walina bwe yakola ki bwe yatandikira gyewamusanga gezaako okulaba nti efamire eno gyenzizeemu saagala mbe ekizibu gyeri njagala mbe mukisa gye bali ng'ensonga zonna ezikwata ku famire yaabwe ezikukwatako nezikwata ku yo nazo zijja bakwatako ujja kulanga tuweza kufuna kizibu kujja kunga maama wabalo mugenda mwenna mama tugende ffenna tujja kufuna kujja kunga balambo bakwerekera kubanga makwano bo naye bono banga tobatunulako tobaagala kati wabalo ensonga bwanajja atya gy'oli abamwe bate bajja kusobola kugenda kugegatana famire eri nga naye bw'obanga olina enkolagana n'ebigwe wamwe bali banguwa ebigwe saidi y'omwami wo tebambi tugende Hadija ewabe bafiiriddwa bamaama wo najja bonna ne bajja olw'okuba nti enkolagana ki nolwekyo njagala ebimu bye tugamba nti biyinza okuba tuguba obufumbo bwaffe nga busanyufu nga tutebenkevu nga tukutula nga tubeyagaliramu tulabe nti efamire zino tufe gwe famire effe omwami n'omukyala tugatta abantu baffe mu ngeri esinga okuba ki mu ngeri esiba nnungi tuyambagale mu bikolwa ebirungi nga bwe mbalagaye bulijjo tuyambagale mu kulagira empisa ennungi kubanga omwami olaba mpisa byakola tebisaana mugambeko mu ngeri esinga okuba ennungi tomugambira mu bantu waliwo abakyala abamu ayagala mwenyeze mu bantu watuukidde omwami ono bwe munaamanya nti omwami we yakoze ensobi iyi nedda tuyambagale mu kuyisa obulungi oba olina nti alina kulagira olagire nti amunaye ekyo kyabadde kirungi mu ngeri esinga okuba ennungi naye akugambe mu ngeri esinga okuba ki ennungi tuyambagale mu kwetereza waba tewali ssente nga omukyala alina ssente omwami we muwe ssente oba bwekola omulimu gwo ng'oyikwana mutima gumu mulungi kubanga ogenda okufunamu empeera ate olongoosa n'omuntu omulala mwami we wekyetagisa muyambagane mutereeza waliwo obuzibu nga wabwami wa bulisaidi ya mwami wo nga gwe ssente ozirina zikwata omugane nti munange zitwale ewakoola engoose bwe kiba nga kisaidiyo naye akwate naye akola eki bwe kiba nga temuyina mwenna musabe katonda ajja banguza mubeerewo nga mu abantu so si ssente sizezikuba buli kimu n'okuba nti namwe we muli nga mukwatagana nga muli bumu buli mbeera bumu buli tewali kisibu ng'etakola ki etaggwa nekyo twagala tugambe nti otunulira famire zaffe tutunulire naffe twetunulire tukubagana tulamiriganye empisa ennungi tusiziganye empisa ki empi omukyala baba nti ebigasa biveeko byesonyiwe bana tujja kuyinza mukwano gw'omwami wo bireke tobibeeramu beera nga weewala gurupu ezitasaana beera nga wakusuubira buteekwa okubeera omukyala tewali kusanga mu gurupu z'abasajja ng'okaayana takusanira kufuza nga tebize ng'oliawo gwolewa amagezi gwokola ki ebyo mu maaso ga Allah bifunamu ndaga nti sikyala nga maaso ga Allah kifunamu kikole ulidde bwe kiba tokifunamu kikole eki kireke bwa nti ekyo kinanyigiriza obufumbo obwo tokyetabaamu kiranga omusajja nojjaawo nowana neiba okanange neiba ayina emmotoka abane neiba omusajja yakula bulungi ndi wamwana amaaso ga bbaawo oba okola ekyo kiba kikola so tubaako omuntu asinga bbaawo kabenga gwomulaba nti munsi mutima w'omulaji naye mu maaso g'abantu tumwanira muntu nti ogundi akusinga gundi n'omuwa ebyokulabirako n'omuwasibine gundi yakola kino byoli n'ebyo biki bibyo gwebyo wono biwa ekitiibwa n'abasigadde bajja biwa ekitiibwa bawo mu bwavu bwalina bwemuwa ekitiibwa n'abasigadde bajja bumuwa ekitiibwa bawo mu ngeri gyonna gyalimu gy'omutwala n'abantu bajja omukola ki omutwala so respect muwa ekitiibwa ogonde gyali bajja kwewunyaga nti omusajja ono ne mukyala we musajja talina si wa ssente nno naye bambi lwali nkolagana wakati wa ne mukyala we okola kino ki nungi bali baweegomba tomanyi bindi byali bakola ki balina tolwana musajja mulala mu maaso ga bbaawo nolwana neiba nolwana sibayani niba ku tv okunobwa ebyo bireke balo yasinga abasajja abasigadde
nga naye maaso ge gwe kutuwa abakyala bakola eki abasigadde gwe basinga kuba gwoli naye era nawe yali naawe so togezaako kumufuula wansi kumusinza muntu mulala omuntu andibadde asinga bali andibadde kitaawe kuba ye kitaawe yamusinga nawe kitaawe era nawe yasinga ki so nawe nyina yakusinga ebyo bo bali special tebasemberera naye mu basajja abasigadde teri musajja asinga balo gwesobola kugaa nti mu basajja ono yandibadde asinga bati bawange era omwami oli w'amaanyi nnyo nedda mwewale nnyo okuba nti babbamwe mubakkakkanya ebitiibwa byabwe maaso g'abantu abalala maaso g'abasajja bannaabwe ana waana omulala atali balo n'abantu bano bakimanya nedda empisa siki kino olwekyo ngezeeko okuba nti mufaayo nti temuyisaawo ku ebyo ebintu waggulu ababamwe tembali abantu tebabira waggulu ababayi bamwe mujja kuba nti obufumbo bwamwe mwongedde okumunyweza naga nti omusajja amukkiriza n'omufumbirwa ng'omumanyi oyo asinga abasigadde that's it yasinga abakoze eki wayewwo abasigadde tebakwatako era bwe omulabira mu ngeri ya mwami wange best friend wange mukwano gwange ebisigadde abala si babo tobitunulira totunulayo kubanga tebakwatako omwami wakumala akwatako owulire era ebintu bino twaganye n'abaami batunule ku sayidi eno kubanga omwami bonomuwa ekitiibwa nate okuwa ekitiibwa era mwe bwayagala okuwa ekitiibwa mu maka go gw'omwami mukyala gwe osonga okumulaga ekitiibwa kyekyateka okumuwa respect omuwa ekitiibwa kiki ekyabula ajja kuwa ekitiibwa bwona omwagala mukyala najja kwagala bwona omulabirira nnyo najja kulabirira owulidde bwona omufaako mu bikwatako najja kufaako mu bikwatako bwebityo biteeka okukola ki okutambula tugaa nti abaami mufeeyo nammwe okuba nti mulabirira abakyala bammwe mbaagale mbawe ekitiibwa mbabeererewo mu nsonga zonna ezikola ki ezigenda omuntu mufula ekyo kyagala abeere ndakisabanga kimenya kati omwami omulage ebintu ebirungi kuba olwabambi abakozibwa obubi ngaejakula ebintu abitwala nga bwakola ki bwalaba yakula tafuddeeyo bamukuza byolusi bazadde be tebamukuza bulungi olusi yakula talina maama we olusi akuze bubi nga bakuza bamutulugunya nabanga laifu y'okutulugunya gyakuliddemu kati aba agagitwala mu maaso agwe mulage nti ebyokola si byebisaana mulage obulungi sayidi eno endala omugee nti enda bwotulugunya ate munaye tusijja kusobola kubeera naye bwonkuba sijja kusobola kutuula mu bufumbo bwonvuma kinkosebwa ng'omuntu mulage sayidi ennungi kubanga abamu bakozibwa byabasajja bwe mulaba tebabuulirirwa bakula bazadde bataba kitiibwa bakula bubi abaami abasinga ogera n'omugwako gwe bakubuuliridde ate nga tamubuuliridde kati gwe kola ogwasenga bagwako jjaawe mubuulirire mugaye nedda tukole kino nakiro mungeri y'okuteesa mungeri y'okuba nti kinga bw'omusabira kubanga tuyinza okwogera bino twogera naye ng'omusajja omu atulugunya mukazi abakutulugunya okola kino edda okutulugunya okwo beera nga okulwanyisa bigambo birungi nakumubuulirira kulanga atabuse nakumwewala naga nti nedda tukuma abantu kwanze ndi mu nsolo kuba olusi bamukuza bamuvuma yakula tafa ku muntu bantu kitiibwa nga ye enkula ye ng'omwami bwati bwe yakola ki ng'omukyala tali kumuwa ekitiibwa nti abantu babawa ekitiibwa tandika bwabugula mu bantu gwe tomuddamu omuddamu mu kiseera mulimu nti nedda bamukoledde mu bantu naye tekikola ki tekisaana kubanga olusi yakozibwa bubi ate nga tetwamanya nti gamye nti betugattaawo noleteewamu gyewakulira naye najja gyeyakulira nemwegatta kati mutandika okusosolamu ebibi mu bisuule ebirungi mubikoleki mubikwataganyemu embi bwemula empisa embi muzisuule mpolampola nawe olina okuba era wezizo naye bwakugamba bulungi naye esuula ebibi then ogatte ebirungi ofumba otambule netujja kusobola kubanga tukola ki tubulekamu mbeera nga abaami bwe bali naye abaami abo nabo bagamba batusaddaakire bonga omwami wakusaddaakira nga kuba ku ssente nga kuba ku ebisanyusa bisiime obyebaze omugere muga nti Allah nsonyiwa omukwano gwange kinakinkoledde muba abakyala basiima mu butono nga busobozi bwasobola kakunoonya binene byatalina sikya buvunaanyizibwa era bimutabula nnyo obufumbo omukyala n'aba kibawadde muneeri nagaana najja nasaba muto nagaana nti mwami njagala motoka naye nga tasula mu muzigo obwongo buba bukola temusaba mwami we byatalina naye kyaba asobodde mutono bwe bambi kyaba asobodde n'akireeta kisiime kuba abatutonera nabebambi ngajja kutte bino akuleta akako kalye mutandikira tomuvuma mugamba alhamdulillahi Allah kwongere bambi nsiime kyompadde wamba mukwano gwe kiwakiteekawo kyakoze nga kifune nga kinene nnyo mu maaso ge olukalungi kaako ne bagulidde ekyangu kyakwekuuta kifune nti kyabbeeyi nnyo nti pana mwami yange naleeta n'ekyangwe kubanga abakulowoozezaako balina bange tokirina omuli nga kaleese mutono gwako mashallah kasiime
kasiime nembulene bwako kusinza mu busobozi ng'omwami bw'abakola ki bw'abayina kuba abana bangi abatuwa ebintu bingi era Allah bagala batuweere ddala kuva ku mahale mubawe abakyala era eno aya gye basoma Abdullah Mishithan rajina kati ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa aya eyo nze nnyumira nnyo naye ababiki baliko obuzibu bakoba kukawamuna 'ala nisa bo bamanyi eri abakyala naye Allah kye bategekera eno Allahu akbar bebalina otulabirira okutufaako okusaddaakira nga bakozesa emaali yaabwe abaana bagano naga nti bibajjangako bye mbawadde era mu Qur'ani so balina bibatuwadde tubisiime bambi twasabire dduwa Allah bongere ebirala tunula byolina mu makaago obyebaze Katonda webaze bbaawo omusabire dduwa we Allah musonyiwe bambi byakoze nga ekiseera kyamala nga byakola era kiruga nti abambi bano babegendeza nnyo bintu byebayisa abakyala babwe n'abaana babwe emaali gye babayita ya halaali kuba bw'oyita haramu awaka haramu atabula amaka omutwalo mulisa haramu sente byenzibe abaana batabuka emitwe ne bufa haramu bwajja mu maka nga Allah omwami gwakuliisa nabo buzibu kibula nti budduwa zooteeka mugamba Allah mwe emaali halalan tayyiba nga ntukuvu ngira nnungi mukumusabira so nkusabirako omwami mwo bizakulaba nti omwami omusabira era bwaba akusaddakidde mashallah kusaddakidde muki mu mbeera esinga okuba nti ki nti nnungi kubanga bambi bafaayo omuntu wakulowooza kugabine akuleetedde kakasabbuuni nga kakuka pasono n'alowooza ku kiki ekikwatako kyotalinagira okulaba nga akiteesa empola gyakisikukusa nakikusuuliraawo Allah akbar musabire eddwa bambi kubanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba ti obuzibu abakyala bwagenda ku miraj obuzibu bw'okusikiriza abakyala omululu butasiima busiima bunosiima oyo omwami wo ojja kusiima ne Allah byakukolera ojja kufuna amanyi n'ageebaza ngati webale nnyo munnange neyanzege Mungu akwongera ebira nedda ojja kwongerako byebatasobodde tubaleke tuleme kufuula nti atasobodde ate n'okufuula omusango tasobodde kino n'ogera kiri kusabye entebe mwaka namba tonampa ntebe tannazisobola tula wansi ku mukeeka kubanga tewali hadithi egaana nti no ku mukeeka haramu gwebeera ku kyolina ky'oba osiima kino kigenda okujja nga wanywera dda mutima ng'oli musanyufu n'ekyo nekigenda okujja nga okyebaza ng'olaba nti kyamaanyi mu bulamu bwo n'olwekyo abantu bano bye baba batukoledde tubisiime tubyebaze tunoonya butuzimba amaka gaffe okuba tugabeeramu kuba tuganywereramu tuteekawo embeera nga nnungi niwako ne babaawo okusungwala okubawo naye nga tekutujja ku mulamwa nti wadde omwami anyiize oba abadde ki naye nga nteeka okuba nga tesiva ku mulamwa omwami wange nteeka omukuuma nga ndi naye oba tunyigaganye tusonyiwagane tusaasiragane buli omu akoze eki abeerere munne owulidde kakati netugamba nti mu bufumbo buno ofumimu ebyengera bingi ebijjamu mulimu Allah ateekamu baraka nnyingi obufumu buno bulimu eddembe bulimu okwagalana bulimu okusonyiwagana bulimu okusabiragana bulimu okuba nti wabukwasa Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera bingi ebijjamu Allah abagaggawaza Allah asooka n'agatta emitima gyammwe gwe nebbaawo naye mbanga buli omu alowooza ku munne kuba buli omu amusabira musabiragana mosuka saagatta emyoyo gyammwe naye mbanga gikwataganye omwami ekikuluma kimulumanga kiri ku ye ebyengera bijja emikisa gijja mu nnyumba mugaggawala sente zijja Allah teekawo baraka kyemukola kikola kitambula owulidde mugaggawala muli engeri yonna muba nti mufuna abaana nga balungi abaana baba balungi nnyo nga baliko okusabira kw'abazadde baliko embeera zonna efamire zikwatagana zombi abagenyi ne bajja awaka baba beeyagalirawo wenyi beyagalira mu makaago olwokuba nti amakaago wagateekawo nogaa nti singa Hadija nasalawo nze kantambuze ku ddiini omwami yabasa ageza okulemesa eddiini gwe giremereko kubanga yesinga byonna kuba abaami abembayiza ogamba omukazi yekozakoza tokola tesiba ludiini wabula gwe salawo nti zekijja okola wanakimanyira nti Hadija yemusaaze jamana nti wemunanga nsaala mwana manyi nti mukazi wayi yalomba ku ddwa nga amaze okusaala alumbira abaana be nange nansabira kuba muteeke mu ddwaazo tomujjaamu najja kukakkana Allah ajja mutuleeza kuba Allah gw'osaba yamutonda era amumanyi era ajja kuba nti akola ki ajja kuba nti Allah ekitiibwa amukukkakkanyizibwa mu nsonga zonna owulidde naye bino obituukiriza tuteeka okubanga tuwangana ekitiibwa omwami muwa ekitiibwa kye wakinywerereko nga nti nze omwami wange nja kumuwa ekitiibwa kye ye yamanyi
Wa makaka kasa Katonda noga nti Allah kankole binjo okusobola besijja kusobola Allah nsonyiwa naye omwami ono atekupanga mukwano gwange nja kubeera naye era nja kumulabirira era nja kumwagala nga bwe nabansobodde kubanga okwagala kuko wakusobozi bwo siga nti tebakulega byotasobola tebijja kuwangaala kola ekyo kyosobola ekijja okuwangaala nga kyavubeerera kusiga n'okola ebyennaku ebbiri n'okola tya n'okaaba takomyewo ate bwogera ategerwa nti tukyodde nga tebikyali wakola ekyo ekigenda nga kijja kusiga nga kiwangaala nti omukwano gwange nja kubeerawo naye mu buli ngeri yonna obulidde omukyala omutegeevu amaanyi ge omukyala omutegeevu bintu abiraba mangu n'amanya nti kino nedda kino nakitegeeza mwami wabintu bitabagamba noga nti benakimuga nti kijja muyisa bulungi nosooka n'osirika nga kulembekwa nabbi sallallahu alaihi wasallam omukyala omu erinnya lye lyabiddemu katono balwaza omwana waabwe n'afa n'amunaaza n'amuzinga omwami takola ki taliiwo naye mwami nadda n'amanya nti omwami bwe namutuuza ku mwana nti yafudde kijja mukula bubi n'asula naye yamugamba nkeera ti munaawe omwana ffe Allah si yamutuwa nti yakwakasa nti Allah yamutuwa nti yamutuwa kakasa nti Allah bw'aba agadde ekikitwala nti tikakasa ti omwana ffe Allah yakoze eki yamujjuludde omwami nekimwewunyisa nnyo kuba embeera yabaddewo mukyala n'abeera naye nabanga yamusanga mu nnomo naye nagenda wa Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba nga embeera bwe yakola ki bwe yali Mubaka namugamba Allah jabadde zaalisingako kuki obulungi so omukyala obutetenkanya omuntu olwanga embeera ze tezizze bulungi mami byotanga nti kyo sijja kimugamba kankireke ekimugamba nga obulungi obukoze eki buteredde Allah nakusaasira n'atereera n'ogenda okulanga masha Allah omukyala akoze eki so bino byonna tukola lwaki twakifuba tukola bino byonna kubanga Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam etugamba nti omukyala yenna n'amalafa nga bbawa asiimye ayingira ejjana la ilaha illallah Allah n'akuwa omufumbo bwobwo bw'obaddemu n'obuwangaaliramu muwula tusajaali ng'omwami n'akuwako bulinaga nti mutuufu nze omukyala wange alhamdulillah nga neddwa naye yennyini alaba nti kyafiiriddwa waba nga yasoose nga gw'omusoose nga tasobola kukizaawo omukyala w'ekika ekyo n'amala afa nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'omala ofa nga omwami we yasiimye Allah subhanahu wa ta'ala akujjana direct byobokoze eki ebyo byokoze eki byowagumiikiriza byowerekereza byokoledde omuddu oyo Allah oyo omuddu yamukuwa namukuteera nti oyo Hadija yafumira ono n'obeera naye kati byokoze weewaayo ku lulwe noga nti kulwa Allah wange n'omuddu ngenda kumukolera bino nja kumugondera nja kumufaako sijja kumujeemera sijja kukola mputu sijja kukola ki nja kubeera mukwano gwe nomata tuyinza okunyigagana ng'abantu naye ng'ate tukola reconciliation nga tuddingana mangu nga omukyala otekawo embeera yonna ekuba nti muddingana kuba twaga nti omusiraamu tumaamu lusirika omukyala w'emyezi miramba yasirika yagamba yanyiigamye mwezi matakola ki nokyo twaga tutereeze yalinga nti abaami mmwe okulaba mubeere beegendereza nnyo ku bakyala bano bwe mulina abalina empisa ennungi kubanga mubeera nabo nga temuzifaako nga muzibuusa amaaso mulidde ne mutafaayo ga nti ono mukyala wange nga teyali polite zaalina ziki mwebeegendereze nnyo abakyala be mulina mu maka gammwe kubanga mutuufu Allah yakuwa kirabo kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali akigamba naga nti adduniya mataa eddunya yejjudde byakweyagala naye ekyekweyagala ekisinga okuba ekirungi emukyala omulongoofu kati bweba omuyina make sure nti byomuliisa bya halaali tomuliisa haraamu n'abaana bo kubanga bw'onoobanga wakaotekawo haraamu abaana bajja kutabuka n'omukyala atabuke bw'obanga omukyala w'omuyina yenkana nga afuddeyo ku bulamu bwo mukyala ofaayo ku bulamu bwa bbaawo naawe faayo ku bulamu bwe nebeera mwegendeza nga okukola ki so nammwe abaami ebintu bino byonna ebyakwatako naye lwakuba ffe tukubira sayidi ya mukyala kuba twagala omukyala atule mu bufumbo kuba mwe mulina opportunities nnyingi mulina emikisa mingi babiri basatu baki babana n'omukyala ayinza okufumbira abantu awala naye nga si ekyandibadde ekirungi kyandibadde kirungi omukyala amaka ge gafumbiddwamu gazaddemu abaana be gabawangaaliramu gabakaddiiramu alira abazzukulu omwami wabeere naye kitwandibadde tusaba nti senga kisobose tukuume obufumbo kubanga obufumbo obufudde abaana batuuseeko bingi nnyo owulidde nammwe mwenna bali bavuddeko mu bufumbo mubimanyi abakyala abandaba owulidde nti okufumba kisinga ogumikiza kisinga ebintu byosanga nga ovudde mu bufumbo nakyo tunywere okusaba Katonda tuyagalire mufumbo waffe buno okubanga tusaba Allah abeere nga akola ki atuwangaliza mufumbo n'abaami baffe buli omu tumusabe Allah buli omu agumiikirize munne bye batasobodde kukola tusonyiwagane biba biyise tusaasigane ebyo babiganye ebintu bibuusa amaaso tubireke nga bwe biri kuba waliwo bitajja kukyuka
toyinza kukyuka muntu ntegeeraye wabula oyinza omukyusa mu bikolwa noga nti naye ng'ate oluse olw'ekimu ekiwaba ku kinnaakyo so tubenga ebintu ebimu tubyegendereza ngambye nti omwami naye omukyala akubeererawo mu nsonga zirimu mubeererewo naawe owulidde naye kandi abakyala masaddaakire omwami tekigaana kuba omukazi w'amayumba olina amayimba gano olina ag'egindi mukazi we ebitugumya ebitukolera nebitula awaka netutula nebitugumya kubanga tuguma noba nti omwami wange yampa kino mwana yanterawo kali birulanga mbasaddaakire kubanga byebimu ku ebyo kuba nti nno Allah abagamba nti mbasaddaakidde mbibaweeredda tembibajjangako nebanga musaza oti mwawukana nabo tembibajjangako kubanga biba byabwe nolwekyo kuba naffe tulina okutola zaka omwami wange bwobanga oli mugagga olina obusobozi omukyala okusinza ku bugagga bwo kubanga mbabuulire ebintu bino abambi balina obuvunaanyizibwa bwe batamanya eyo aya arijalu qawwamuna ala nisa eri mu surati nisa nga Allah aga nti abasajja bebalwa ku bakyala oba bebalabiriza oba bebalabirira naye aga nti bawadde ma anfaq naye naga nti abasalihat abakyala abalongoofu abakanitina abeekuuma bwoba omwina ayo gisoma ogirabe nti Allah ali angamba kyokola ku kino kyokka nti gwoyina kimale eyo aya Allah ali angamba okuba nti kawamwe Allah gye yampa egenda mbiruwa bisome obitunulire obikola so nitugaa nti nammwe abaami bassebo ntune bemukola ku bakyala bammwe mbasaddaakire bannawe omuntu asaddaaka ofuba omunywerera ddala mubawe nebigaba amayumba mugabawe amanye nti alina property naye wani waali ewambwe kumpi ne bawe gyakolaki ate anaabalagawo azadde abaana tajja kubaako gyalaga nolwekyo mbadde ku ekyo ŋŋamba n'abaami mwe bantu bavunaanyizibwa tusaddaakire bakyala bammwe ojja kulaba kubanga byosaddaakira omukyala bidda ku baana bo era ne bwanaafa era bwakusooka era gwe obigabana kubanga olinaku percentage n'abadaye bakao percentage naye bwofa era naye agabana ku bibyo so ne bwomusaddaakira muno mu nsi n'abantu nasobola okumiza emirimu gye gy'obusiraamu ng'okukola saddaaka ng'okutwala zaka nga gwe ofuuse ensonga ebuyingiza ejjana kubanga Allah bagamba nabbi bagamba nti nno omukyala ejjanaaye wansi wabigere ebyo oza kyali kyakukondera kyokka nedda nawe okumuyambako okuba kyakola mu bintu by'obusiraamu era baba obuvunaanyizibwa bunene nnyo simenti ejjana ennyama zisobola ozingiza abantu banna bonna be muyina Mungu byabawa naye mwe mutunda kyalo kimu kyokka ejjana eri wansi wabigere ebyo omukazi alina okungondera nedda nammwe mwinabo okuba nti bemukola bayambako bayingira ejjana masaddaakire mawe esente ezibayimirizaawo mawe ebintu nabo basobola okuba nti bajja mu bino bakole obusiraamu bwabwe nawe basobola okuba nti njera mugiyingira mwembi nga muli batebenkevu mwenda muve mu nsi omukyala asobola okuzimba omuzikiti naye nga omwami we gwamuwa ssente kyasobola okuyamba abamunekwa ayinza okukolera abaana abanaku nga gwe omwami gwamuwa entandikwa so namwe mukole ekyo nti omukyala omwina nga mukyala mulongoofu nga mukyala omulamu quality ez'omulamu nga nnungi omukyala omukulu akutya akuwa ekitiibwa akwagala nawe baako kyokola ekyenjawulo ekikufuula omukyala nti mubutuufu kamusaddaaki okusinza ku bugagga bwange muli bagagga nnyo mulina agazimbe kukwata ekizimbe ky'omukyala mugaa nti Hadija nkuwadde ekizimbe kikyo okiteekeko ne signature si mu bubi era kana abamu babode tembajjangako ate mbajjako mutya nga ate mwasharinga mwagabana endagaano enzito mwembi so nolwekyo kyengamba nti mukuuma obufumbo kusaba namwe abaami baffe baga nti jjana yaffe eri wansi wabigere byammwe namwe mugikole mutuyambeko tugikole nga mutusaddaakira nga mutulongooseza nga butwelongooseza byonna insha Allah ne tuba nga tukoze eki nga tugenda mu maaso obufumbo bwaffe tuguwangaliremu ffedda nga tuli basanyufu n'ezzadde lyaffe n'abantu bonna abatukwatako insha Allah taala. Kwebaza okusomesa kw'osomesezza abantu omusomo guno obulungi era mu kaseera kano aja ti tuba tugenda kye bayita ebibuuzo bya bannaffe oli awo byebabuuzizza ku mpewo wano eno basomesa naye nga waliwo akanyumidde kali ke watandise nako ogambye nti abakyala baatuulibwa kufumbirwa. Yes. Allah waliwo kimanyi nti gwe kikoze obubi nga yagamba nti kati aja kyantadde mu tageti y'okubeera nti ate mbeera mu bufumbo ate nze nnakweyomekera nedda kyo kiriiwo omukyala watondebwa kufumbirwa musajja kyekyo era eno comfort eno gyateeka balembulizibwa embiriza mwe muzibala abaami olubirizo omukyala we yavaawo wowe omukono gwe olina omukwatamu n'onyweza
kubanga Katonda Mose yataka kwa enkwatagana eyo twava mu mbirizi zammwe tulina kubanga tuli part of your life tuli bitundu ku bulamu bwammwe namwe mutundu ku bulamu bwaffe naye ffe bitundu ddala olubirizi lwava olulamba manya nti oli ku lubirizi olwozanyira nolwekyo olubirizi lukwate bulungi olwekyo alina endowooza egamba nti natondebwa kukola teriiyo bweyabaali alese ekyebbeeyi kubanga obufumbo kyekyebbeeyi obufumbo kyekyebbee okusinga ebisigadde byonna tolina bwokigatya na bino ne bwonookola ki ebufumbo kisinga okuba ekyebbeeyi Ero hadithi ya mchala asima yajiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabuuza ya Rasulullah ntikiridde abakyala kaka santi njunga kwa yasoka mu ganti nekangene hadithi nga bwe namga nti ngavuga nti nkulamidde mama wange tata wange mbawadde eri Allah kululu gwamanga amugulubiza Nabi Muhammad nanga era kaka santi wajja ngoli mubaka w'abakyala ki n'abaami naye ya Rasulullah abaami abo ndaba ebisimba kitulyako bebalwana jahadi bebasala jama bebagende Makka bebeto buli kimu kaze benye ebintu yalinga mukaago bamusanvu nga aga ya Rasulullah naye fuku mpera zaawe bebakula tufunako kwatula buchimbe bakikola ki abami bakiriyawo ne Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bali mwaliddeyo mukyala nga baswaba bali batu kwa yasomesa mwe muddeyo mukyala abuze ekibuuzo ekyamagezi okwenkana ekyo Nala empeera zaabu tufunako namga nti nkwanukula mukyala gwe nga njagala oddeyo abaana abakutumye n'aba abaliddawo obadde mu ensonga eno nti birebe n'abaami bye bakola naga nti ffe tubeera awaka tubalabirira tubasalira abaana tubasanyusa mu mbeera ez'obufumbo tulongoosa engoye zaabwe mukazi yanyumira naffe tukola era ebyawaka ebyaffe ebyabulijjo byamenya namga nti ebimu gye mukola egyo mufunira ddala empeera nga bano zibakola ki zibafuna Allah ageze mu jihadi alwanye bamusenze ndi waka kuba musala mukyala bwazaala bwafa nga azaala abashahidi kakati fe Allah tukolera programu yaffe naffe bye tukola bino bya bbeeyi nnyo byekala abasajja bakola kisenga omusajja abikola omukyala byokola bikola amateeka nga Allah byakola ki bweyagalagira nokyo amaka gaffe bye bbeeyi yaffe fe abakyala bino mugenze ebweru mugende naye lwakuba nti birina ensonga zaabyo twanikumira no maka gaffe ne tukuma abaami baffe tulinda abaami baffe maka gaffe n'abaana baffe ogenda okujja nga bw'oli owulidde so kyemadingamba kibaga nti okufumbirwa abakyala bannange watondebwa kufumbirwa musajja ne bwona okola ki ne bwona wavaamu oba yakunyiiza era kyekyo kyolina okukola kubanga ekikwewunyisa era bwova mu bufumbo gana onoonyera omusajja omulala waliwo bagamba abo tebalina ssente kakati nze nina kubeera nga nkola kakati oyo kakati ayigenda kunnyamba ki mu mbeera ezifaanagana bwe zityo ng'ebigambo bingi yes naye ka tugende mu bibuuzo Sengeno Tahiya agambye assalamu alaikum warahmatullah Zamzamu Aisha n'agamba Ajati nkwagala nnyo I love you so much alhamdulillah Sumin Uthman agamba assalamu alaikum warahmatullah Halima Namirimu agamba assalamu alaikum Hajati ono Sauda Muslima agamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning Sengeno Tahiya n'abuuza ekibuuzo n'agamba kituufu nnyo eyo ibada tulina okugituukiriza ey'okufumbirwa ndowooza obukakamu nakyo kikulu nnyo mu bufumbo era n'ayongera n'agamba ekyo thanks so much Ajati Allah bless you Sumini Othman bwati bwakugambye nsaba Allah atuwa obufumbo obulongoofu ya Rabbi Abdurrahman Asrafi agamba nti Ajati I was missing you badde nkusubwa nnyo Ajati otusuulirira nnyo naawe barakallahu fiika okay Sharifa Namyalo agamba Ajati omukyalo omusiraamu ddi wakkirizibwa okweyambulula omusajja naam alhamdulillahi rabbil alamin omukyalo omusiraamu ddi wakkiriza okweyambulula omusajja kakati tunulamu ebyo byonna gwe wakati wona ebbaawo owulira basinza kugamba ddi obufumbo gw'obulimu n'ebikolebwamu gw'obulimu n'ensonga ezogenda okweyambula omusajja gw'ozikola ki ozirimu naye mu byonna by'okolanga ng'ogenda okweyambula sooka otunule gw'oli ku mazima bw'oli ku mazima ku nsonga zo kubanga obufumbo Allah akkiriza twawukane talaka mweri era tujja gisomesa Allah wali batuusizza naye nyabo yani abuzza Sharifa Namyalo beera ku mazima bono beera ku mazima toyambula na musajja saba Allah akuwa obufulumiro yennyini aba akugoba
kubanga bw'aba akugobye akuwa okusibirira bw'omweyambulira tolina kyokwatako so bw'abaawo ensonga ngeri genuine yeetaaga omweyambulule nonja amasheekhe obuuze ne makasa nti oli ku mazima bw'otabeere ku mazima ojja kutambula ensi eno ofumba ng'ovuddemu ononye bw'oddamu nga tobukola ki tobulaba aye nga nabwo oza okuddamu nga tokyasobola kubuddamu kyekizibu ekiri ku bufumbo nti bw'otaba ku mazima nova mu bufumbo okoma ensi okomayo naye bw'ova ku mazima Allah wakwanguyira nakuteekawo mangu obufulumiro nakuteekawo akugowa mangu akutaasa mangu lwonaba ku mazima so byonna byagala okwawukana oba oyagala kweyambulula abakisooka otunegwe nti gwe oli ku mazima soka wetunemu gamba amakulu nti kirina okusooka okulowoozebwako si kwawukana si talaka nti kakati nonya bw'oba oli ku mazima oliko emikono osale ekiro osabe kana Allah ndi ku mazima naye omuntu asooka omunongooseze sooka osale Allah akulongoose gw'olina bwambi sooka omusabe Katonda kuza opanga omuntu olowooza nti bwanene ng'ate bantu badde osobola okutunula ng'ate bujja kuyita mungu okumanya bino bikozesa ebikowamu obudde bukya ne biyita ne banga bitabangawo ate Allah bw'aba nga asazeewo n'alongoosa ne mba n'emirembe ebbanga lyonna. Mpozi nga tugenda mu maaso waliwo ensonga y'omuzikiti gwaffe omuzikiti ogwo tukolako ajati omuzikiti oguli migadde wali sayidi awo ngadde ematuka omuzikiti ogwo tuli mu guzimba wano ku Dawa TV abasobodde okubeera nti atuyambako kiba kikulu nnyo ekyo abakyala bannange fe abakyala fe tusinga okukola ensonga abakyala mwena mufunanga omukisa gwonna obukola sadaka obukola omuzikiti oba oguzimba ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ng'oyinako nna zimba ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ojja kufulamu bungi nnyo osabireko abaana bo osabireko obufumbo bwo kati agambye nti agala kukola ki tusaddekera omuzikiti okabe ya Allah nosadaka nti badde bazimba omuzikiti nsaba ontereeza omwami ono mungu ajja mukutereeza wallahu a'lam. Okay. Onagamba Anisha N bint Abdu agamba yiro modo onono oli rodo modo we akwetaaga nnyo. Shamira Muslima agamba bawange bw'aba wampisa mbi muloopa wa kakati Shamira wampisa mbi gwe wampisa nnungi bwe wampisa nnungi tani kumusabira Katonda amukukakanyize before nga twakumuloopa muntu yenna soko omukwase Katonda kuba Allah yamukugatta naye nga ya Allah nikuwa mumpa naye ankosa mu kino na kino naye saa Mungu omukukakanyize ekira naye omutuuze kuba naye muntu nsina kuloopa baami bano twogereko nabo ng'abantu bwe bagana era twogere nga tusaba paka kubanga era mu Quran Allah subhanahu wa ta'ala agamba munoonye abantu bakusaidia yammwe leta y'abantu be babiri n'abo babiri mutule mu nsonga naye before nga tunatula mu nsonga kuyita kubanga bambi bano bw'omutula mu nsonga lwita abantu balabanga gw'oswazizza sooka omusabire Allah subhanahu wa ta'ala omusaalire swala omusaddaakire wa Katonda noswako tulira okusaddaakira abaami abo batukamu Allah batukakanyize osaddako nga nti mpaddeyo emitwalo 5 ku muzikiti wazimbe gundi wano naye Allah wange naye Allah kakanya omwami ono afu kubanga Allah gwamumpa ekyo Allah yamukuwa atenga Nabi sallallahu yakubiriza abakyala basaddaake nnyo kali gwe saddaaka kuba omwami ono omusabire edduwa omugaya ya Allah wange muntereereze mungu ajja mutereeza enneyo kasineba nga ntukuva ekira naawe ebikolwa byo sooka obifune kubanga zokubanga naawe ebikolwa byo si birungi naye ebinabyo ebirungi omusajja mungu ajja mutereeza insha Allah wallahu a'lam. Onagamba ye Musa Mugisha Atenyi, what do a man do if he married a woman with a child and she again kids and get another child from another man when her man has no child yet and she gets a second child from another man in his house? Subhanallah. Agambye yawusa omukyala naye ng'alina omwana ekyo kyali kya bbeeyi nnyo kubanga omwana Allah bakuwadde omuntu okulabirira oyongere ku mpeera zo kikulu nnyo era tembulanga nti omwana Mungu aba akuwadde omukyala omusiimi n'abaana be Mungu emikisa gye era Mungu ajja kuwa ebalabirira kakati ekizibu kyaleese ogamba nti ate n'ava mu bufumbo kakati ekikakasa atya kubanga ekyo obufumbo baga omwana aba wananyini buliri owulira omwana omukyala gwazadde mu mwoyo aba mwana we omwana omukyala gwazadde nga ali mu bufumbo bwo watuwasa mu butuufu wamuwoowa n'ometa mu makaago oyo aba mwana we kakati ebyo byoga nti akiitisa ebyo sibimanyi kati kuba ebimanyi abyogedde naye nga shariatan omukyala w'omufumbo bwo abaana bazadde mu makaago b'abaana bo wallahu a'lam. Okay. Agamba Amfra bint Hassan waliwo abaami abatasiima kyokka nga ye ayagala omwebaze buli kamu. Kakati ate nga tasiima ate nga teyagala omwebaze gwe mwebaze buli kamu tukidde kujjako ki gwe mwebaze
ulidde era gwe mwebaze nti alhamdulillah ne alhamdulillah ziteekeko ne babalese kapeni ne babalese kashibiriti ne babalese sabu babaga kumwebaza mwebaze ikibaze Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah Mungu wange bweta sima nze Allah gwe nkola gwe nsima Allah banakusima we bwata sinye ebizibu bye Allah jakuwa mwisima ko gwe kolanga okola mutima mulungi kakologa nti ati kola Allah akusime oyo musiamu atasima ya namna jakuwa yefiiriza masha Allah wallahu a'lam. Naam, Jacinta Almkin agambye wa alaikum salam. Musa Mugisha Atenyi proved with DNA. Okay, kino ekizuula nga bamaze okukola DNA eky'omwana. Kasi asalama giza abengu ne mukazi we bateesaganye balabe banakikola. Kuba kisinza sina idea kiyinza mugamba. Kuba mukazi we yamwina era yamwagala kati kyava ku ky'omukyala ate nagenda kyava ku ki. Omukyala munaddiini omukyala amanyi Isiraamu oyinza okubanga omukyala bambi nga n'eddiini takimanyi n'enfuna nayo nno kikulu wamumufunamu nayo enfuna gye wamufunamu gyamadde ngamba wamufuna otya wamugjawa owulidde kati ebyo byonna bitunuulire bw'olaba nga biganyi nga enfuna gye wamusamu teyali nnungi wasobole osobola kumwagalirako wabweru ebyo byonna kakati Allah agakutereeza nti ufuna omuntu omutuufu bw'abanga oyo mutuufu Mungu anaamutulereza ajja mutulereza nga si mutuufu noonya engeri gy'olaba nti nno gwotereeza obufumu obwo either funa mulala oba kutereeza ogwoyina wallahu a'lam. Naam, Lavunisha agambye Hajjati alhamdulillah tukwebaza. Shantia Shabi agamba nti Hajjati you lost Hajjati obadde otubuzeeko ono top fan wa Dawa TV n'abalala Hajjati kati nga tufundikira beera nga otuwaswiya tufundikire mpula kakati alhamdulillah rabbil alamin Allah mwebaza kanakisa katuwadde nimbasaba bannange buli omu afune ekyakola alongoose mwakati wo kyakwekwasa emiputo gy'egire gikuyigiza eddiini yo gwe gwesalirawo ga nti kati kanjeeme oba kankole ki kannongoose naye akyamakubiriza mubeere mu bufumbo bwammwe mbulongoose mubeeremu nga mubweyagaliramu abambi bwe mulina mwebaze Katonda nti Allah bwe yakuwa yeoyo yasinga abasigadde kyejjeemu teri amusinga teri asinga mwami gwolina nokyo mukkiriza Katonda webaze Katonda omwami gwe yakuwadde webaze Allah subhanahu wa ta'ala ebirungi byakuwa omwami w'omusabire omugumiikirize ebintu ebivalukinge ebibuusa amaaso okakane osabe Allah subhanahu wa ta'ala kyemasibirira kisembayo masibira Qur'ani n'ekitiibwa kitabo kino kya Qur'an kirimu buli nsonga bakyala bannange mugisome mugyekwateko erimu amateeka gatugamba bwe kyetwagala erimu ebiziyiza erimu ebikuyigiriza erimu obufumbo erimu talaka erimu okuyonsa erimu buli nsonga yonna makaago gano teekamu Qur'ani musaba Allah byonna bijja kwangu mbalizanga makubiriza banayi Dawa TV mugyagale mutuwabule mutusharinge mutwongereyo mutufuule ab'amaanyi insha Allah ta'ala. Nolwekyo era olunaku nsomesa lwakusatu niba kwange nyemadde ndudde okujjako wano ngamba waayi benfusiza wakadde nenziruka nenzija nolwekyo saba Allah ekitiibwa Dawa TV yaffe ajogere mu maaso nga mwe mujja otuyamba abatulaba ensobi ze tuzira okubaawo mutuwabule insha Allah ta'ala saba Allah ekitiibwa atusonyiwe ebibanga bisobye atuwe ebirungi ebibanga birungi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام ورحمة الله.